malirize n'olukuŋŋaana lwa president ne Mufti Mubaje bagenda kusisinkana. Anti atagenda mukole agenda muwa sente. President agenda kuwa abasiraamu sente ebbilioni 19 ze baba bani. Waliwo enjawulo wakati wa Mubaje ne Kazimba. President Museveni agenda bilioni 19 abasiraamu. Walabe gugunga kabadi. Bamubbe. Linda ko muzeyi. Bino byonna bya bilioni 19 kabadi. Ani agula omuzikiti. Omulio bajagula ttaka essemba bulenga liriko liizo olwedde. Ngotwala muzikiti. Ati kakati kooti balina omukompasetinga. Is that judge stupid? Nomulamuzi yali decent. Ngera bwe bakuba ekkanisa omulamuzi. Kyo judgment y'omulamuzi muzeyi tekola. Kugambye tosobola kukwata ku muzikiti eti maaso. Is it transferable? Goyiza gola trailer ndoga nti digifulla taxi. And Mufti and the others are fools. Omulamuzi musirwe yabisala. Ne Mufti naye tategeera. Do you see the Libyan embassy making noise? Who completed that mosque? Libya. Yes. Embassy ya Libya yandibadde complain. Uli ange complain. Mubaje tibano enekirevu tibali kyokeza mo obubiri. Tibali mukubiza bugali mu kukwata ku muzikiti. Omuzikiti wayinza kukwatako. Kati jaji Ghana Ghana polisi ya Ghana yajja ku Sande n'ingira mu ekereziya ng'eyerubaga kwate mu kulemi mu chachi polisi ya Ghana Sande ewedde Sande mu bisebe ya rulings abakatuliki banyeeka abapolisi bonna babakubali babatira muki mu ekereziya lindako Ghana abapolisi bayingira mu ekereziya bakwatire mu kulimini ng'emmisa eri mu kimu progress ne babakuba ne babata abapolisi omuserikale wa polisi omukatuliki ng'ayina pistol yabakuba amasasi banne kulumba ki church Rawlings kye yakola yaleeta twakita n'ejjawo ekereziya yegisendawo Rawlings yasenda ekereziya yes naye nga tolinnya mu ki mu ekereziya togirinyamu n'omuzikiti ogutunda ne Mubaje ne Kazimba